zetanga abantu ziwulira banaziwulira oluvannyuma nga zimaze sunsulwa ebimu ne balema biwulira nti eyaweereddwa omulamuzi Justice Philip Odochi nti Honorable Nobert Mao ate atidde nnyo ng'ate ffe tumanyi yagenda dda n'ava mu kibiina kya Democratic Party n'agenda okukola ne General Museveni. Naye olaba aba DP baali bagezi bwe baatuula mu Delegates Conference eyatuula Akyoli eggulu balonda nze okubeera nga yenze Ssaabawolereza w'ekibiina kya Democratic Party nga bayitamu eno constitution eno. Ne bagamba Nalukoola yasobola okweŋŋanga ensonga ng'ezo. Nze mulogo, nze nvumulaate. Na bwe kityo oyo mukulu Nobert Mao na mukulu Siranda nvo ky'okukuba ebyasi bira mupango baalitambudde ne bajja wano mu kakkalabizo lyange ne bagamba twagala okulabako ku Ssaabawolereza wa Democratic Party wadde nga twagezaako okuzanyira ku buyinza bwe atutaputire biki kkooti bye yalagidde kuba abaddipi bannonda ng'omusajja omugezi omumanyi ekyabalimu okukkiriza ne bagenda ewa General Museveni ne batuuka n'okukola endagaano ey'amakwetu nga tebazze kunneebuuzaako ne bannannyini kibiina n'abo abaaweebwa okulembera. Bwe twagenda mu National Delegates Conference mu mwaka gwa 2020 waaliwo abaali beegwaniza ebifo nga nze omu ku bo. Nze mu kusooka saali mu NEC, National Executive Committee ya DP, era ku olwo lwe nfuna omukisa okufuna ekifo ekyo. Aba DP ne bannonda ba delegates. Si nze yategeka okulonda okwo, wabula abaali mu buyinza mu kibiina kya DP nga kuliko ne mukulu Gerald Siranda ne mukulu Nobert Mao n'abalala be baategeka okulonda. Omu ku beeyagaliza ekifo ekyo eky'obwa Secretary General mukulu Siranda kyalimu ye mukulu Kiwanuka Bendikito galiko. Omwami oyo okusinziira ku byandeeterwa ng'amaze okuwaaba omusango teyatuukiriza bisaanizo eby'okutwala ekifo ekyabwa Secretary General, era nabwe ekityo n'awangulwa mu kwetaba mu kalulu. Ndowooza nammwe mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kateekawo ebisaanizo eby'essalira katugamba ayagala obwa memba bwa Parliament ne bamugamba nti ateekwa okuba ng'asasudde gamba miliyoni 3 ng'alina obuyigirize obwenkana siniya ey'omukaaga n'ebiringa ebyo. Bw'otabituukiriza tobeera ku abo be bawandiisa okwetaba mu kulonda. Kale nno ne mukulu Kiwanuka galiko ab'akakiiko k'ebyokulonda mu Democratic Party baagaana okumuteekamu abo abavuganya ku bwa Secretary General. Teyamatira n'awaaba omusango. Nnyini kyo bagenda kirwanirira bamaamule mukulu Nobert Mao, Siranda ne bannaaba abo abatono bwe bati ab'olubatu bakiveemu. Era mbagamba nti musigale nga mufungiza banna-DP ne banna-Uganda nga buli omu akozesa obusobozi bw'alina mubakuba olube. Bwe muba mubalabyeyo nga bazze okulya piraawo ku nnyimbe mubagambe muve ku kibiina kyaffe mmwe ba Gerald Siranda mukiveeko ekibiina kyaffe kuba bye muzannya bya bibambya bakiveeko. Nobert Mao va ku kibiina ky'abannansi genda okola emirimu gyo. Namulabye ng'anyumya ku mboozi z'okukola ennongoosereza mu byokulonda ne ngamba kati ono abadde ki? Anaazina takumba agende eri batule mu cabinet gy'akolera General Museveni baleete ebbago mu Parliament nti twagala okulonda kubeere computerized batuleetere ebbago mu Parliament
ave mu kunyumiza ate mu DP naye omusajja oyo aneewuunyisa otandika otya okumala okunyumya ne General Museveni ate n'osala ogende mu DP ate ng'okimanyi DP ewakanya ebyo ebikolebwa General Museveni biki by'oba oliko ddala bw'oba onoonya kazanyiriza omulungi n'olekawo omukulu Nobert Mao oba tokoze ensobi biina ne bannayuganda wabula ndi mu bagamba ekituufu nzireyo eka neebake nga nnina emirembe kuba buli lwenzira mu bawuddiisa tekinyuma judgment bweri kati nga tewakanyiziddwa ebeera eraga nti waliwo ebikunukira naye ebyo ebikunukira mu ndaba eyange omulamuzi yalaba bubi ate ayina ebbeetu okukola ensonga omulamuzi yensonga lwaki waliwo ekkooti ejulirwamu nga oyo aba tamatidde aba waddembe okujulira naye lwakuba nze sirina bbeetu kukola bukozi olw'ensonga nalondebwa n'abalala okubeera ku nneeke lwakuba tulina enjatika sisobola kubuuka bubuusa eri n'enkola era walaba awo bammemba ba paalamenti aba Democratic Party bwe baawalaawala mukulu Nobert Mao Siranda n'ekibiina kyange ne bakitwala mu kkooti etaputa ssemateeka bamukulu Nobert Mao baasalawo okulya olugaayo mu ofiisi yange nteekayo okwewozaako kw'ekibiina ate nabo ne bagula pulida ali private ateekeyo banyeenya ofiisi yange baagala okunsuuza ekifo kyange nnyini ettuula wamu limbonyeebone okwo kwe kumu kukusoomoozebwa kwe nnina kya mandemos ekikako okuddamu okulonda teyakiwadde yagambye yadikire yalinze budikire yalinze kyali kikyamu mukulu galiko obutamuteeka ku lukalala lwabo abaali beegwaniza obwa Secretary General nga tamaze kuweebwa mukisa gwa kuwulirwa naye nze ndaba nti eyo endaba yali nkyamu ey'omulamuzi era awo okujulira okwetaaga